era buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde Right, yes, eberanga real time with Mimi n'ebyakyuseemu namuloze nja muliko nnyo si wakudda kati bannaye guno omuti nga gulina amazzi mangi kale ndina JPC olunaku olwaleero era nga tugenda kuba nga tuyita mu kibozibozi twe nawe essimu y'omuyimbi naye bannaye feeyi weeteekawo yes naye bannaye muwulire okkiriza oyo omuwala omumanyi bulungi kale kankubuulire oyo omuwala gwolaba ekisooka ali mu kisiibo wadde bamusibuludde bamuwadde hag ekyokulala alina empisa embi eza buli kala tabereka naye era tabereka naye nze nkubuulira tayina mpisa togezaako olina wuuliriza nze kiki naawe kale kyobufumbo kiddidemu walya ku mukolo walya ku mukolo JPC wamanze nze nga kubanga Roger ngambye nze guardian wo ogambye genda labi wala ava ku kamera bagenda ku making omuyimbi wange shy naye bannaye kale tuli ku real time with Mimi naye ku luno eri real time with Sugar eringa atu akagenda kukyuka kakati ebyo bye mwefula nti musalasa ola nayo yesiramusiza naawe kati ogenda kuva ngenda kuza onokola kamera oba nawe ku executive media vehicle empozi twatesa nteri ku teri kweyagaliza omwe kale tuli babiri wolekeri side nange nendoge no side aba Bubbles Beauty mukwano ebali ku nsusu zaffe otulaba noli omulaba Bubbles Beauty ayino balina ne packages z'abaami buli kimu like lwaki ogamba ngenda gamba tugenda bannaye neyanza bannaye basiraamu ono Hadija yasiibye ali mu kuyita abantu bebi alemedde ku muyimbi oye kati mbuye Eva jangu kale obikole kanzire ku kamera jangu obikole wama abami Miss Glamour bakugamba nti no jangu ofune habaya okuva ku myaka emito ddala sharia habaya hijab okuva ku mwana omuto kanzu byonna kasaba nga bya Kiislamu jangu ate no biva Egypt direct ne Turkey era mukwano nkugamba ekintu kino wamanga newe badde tosiiba Mungu asobola okusonyiwa buli ekisibo kyo kyonna olw'okwambala abaya evudde ku Miss Glamour kati gwoba badde osiba okusiba fuba okulaba nga ku Yidi oli mu hijab basiraamu mugulire abakyala hijabu mubagulire obukaayo obulungi muvumisiza abakyala ne mulaba bulabiko mugenda mulaba wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ine empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatye motoka nga ate batuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyo oli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa buli kakanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasula lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okuva emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi labundi genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo gy'agwa sonde z'ebajjali az'okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-278. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Genda kumula ne mulabula bikwadija bwa atula mashallah. Anyways, ndina JPC buza kubalabi byafa bali ku executive media. Je baleka balaba executive media mwe bale kubeerako amanya JPC again JPC manyinze ngenda kutandikira ngolwa oyine emyaka emeka myaka jange sagala nnyo jogera naye ekyo kale nkuba akama jangu sagala nnyo kumbalirako kubanga kati nze nzolo kikumange ekyamaze nkuuma ebyange naye gwe kyomanya ndi mukulu ekimala okukola buli kimu bangamba oyagala bashuga maama ani yagamba bangamba ate wabayimba nako
nabayimbako naye nali nyimbira ku bantu balala. Nali Sigwe. nkiikirira abantu balala nga mbayirawo omubiri abatasobola kuyimba. Oyina girlfriend? Siri single era. Faye owulidde? Oyina girlfriend? Eyo tubiveeko. Agambye tali single. Nandi nakafuna. Nkufunye leero. Mbuna akafuna. Naye wenzijidde mbadde single. Wojjidde wadde single kati n'ofuna Faye. Mbu Faye Eva. Oyagala kuva mu busiraamu mwana gwo. Ye mwana nno yakasiramuka. Naye atijjukanidde mu busiraamu mulabe. Kati mbu yambaza Sharia abadde nga jjawa neno ng'ayambala two piece. Kati yeefudde alina imaani. Mbusebo ne munda begula babadde nga tayambala mpale ya munda kati mbwa ayambala irako ne legingi nasulako n'ekyokungulu nayongerako n'akaka nkugambye takusaana mufere muyaye kayina empisa embi tosobola kateekako mu bantu kayina empisa embi nyingi muteja kutidde ggwe. So JPC, how old are you in music industry? Music industry like wow, natandika seriously like after ngamaze kusoma mu like maze okuva waka 2022. Kati awo emyaka gyo ngitegedde. Bw'oba wamala okusoma mu 2020-2021 kati awo tugitegedde. Ng'omaze campus? Na branching. Regardless, it's still campus. But institution? Institution, yeah. Emyaka gyo amaka togitegedde? Onakubirani. Sanze bantu bankubira nga ndi mu interview nze emyaka kati nkitegedde ne otagingamba. You are signed under Seven Star, yeah. Eba Seven Star Records? Yes. Star management. Joli. Muli abayimbi bameka? Simanyi bulungi naye nga nze. Gwe yakuba abali enkokola? Sina gwe nakuba nkokola. Nange najja buzinga muyimbi like nasinga nnyo okumanya DJ Roger wimba ya remix ya Sugar Mama nga akwatagana ne Joey Landa ne tubeera ne tu connecting ne tubeera nga mpa ku mirimu business ku bintu bye nali nkola then mumanyi mulungi papa wange oyo even era ngamba nja kuyambako nga nzikiririzamu nangamba nja kuyambako nabaddeeyo manyi gyembeera ba house galo baba neighbor bazunza olugambo kati akayimba ko kabadde kazannya oli najja nangamba oyo muvubuka mumanyiko ze bannaye kati house galo wasanzeewo kya JPC nangamba mbu gwe ne Joey Landa mbu waliwo something teyalimba kati gwa ngamba kubanga nze sola gendera wamma ku bigambo bya maid ndozo bayalaba video ya Sugar Mama nalowooza nti waliwo something kubanga waliwo enamukwatamu nti mu video awanyina nti abantu ndowooza ye nalowooza iyo abantu bangi nga beekwa lwaki tebakusibyeko ava peace naye ngaekituufu kiri nti Joey Landa twaliba musical connection tuli ba mikwano tewali nnyo kiri wali yagaddeko mu music industry kuba bampeereza listi y'abakyala wano abayimbi yaŋŋamba kati jjukira gwolina test y'okuwandika bagamba kanaako kawandika bulungi ate bagala nnyo abo abantu abayimba ebyo ebintu nga birimu pompom kati bampadde akalisi k'abayimbi ne ŋŋamba bannaaye omwana ateepimira ono kati gwa ŋŋamba simanyi abayimbi abakazi simanyi nabe bafaanana like nkola nabo bukozi tukola bukozi waaka tukyategeeza tamanyi bwe bafaanana tomanyi ava peace bafaanana mbamanyi bwe bafaanana naye bino byaki wali nga bwe bafaanana ani mbujja peace mbeerera mboli mbeerera kati kambiveeko ebyokola ndoza nkuleka interview gikole wekka ndoza ondabako amatu olabye dda nga ntunula ng'embuzi sinalaba nnyo naye ng'olaba so banga ndaba naye si nnyo munsobola okuba waliwo just obusobozi naye banna JPC how come buli lwokola oluyimba n'omuyimbi like you overshadowed nga bwe tubadde ne Gabriel Bull abadde surprise ambuziza oli yani like lwaki oli overshadowed ekintu ekyo ekisookera ddala oluyimba lwe nakasooka okukola nga oluyimba lwe twasooka okukola remix ya Sugar Mama nagikola sina management nga ndi independent ate era
ekyokola remix eyo nze kyangattako nnyo kati omuntu ye ayinza obeera eyo nga talaba kiki kyangattako naye nze ng'omuyimbi nze alaba eki kubanga okoba oluyimba lwali luyiseewo ku tiktok okola oluyimba ne luyitawo ku tiktok kyangu nnyo kisobola obeera ekyangu ne luyitawo ne luyitaawo otegeera naye buli wobeera nga tolina muntu ba stakeholders nga tebakuliiko like mu industry nga tolinayo muntu nga gwogamba nti yono kati era olaba nti difference eriwo nti wenkoze luno remix eno ndowooza olaba nti efforts nyingi nzira because you're under management naye luli sign up management nga ndi independent so gwe tokirinaako buzibu no ennyimba singles ngenda zikola kubanga oluyimba wemba nalukola original eya Sugar Mama abantu ne bajagala ne remix naye ne bajagala kitegeeza nti original yali ebulamu buuzi ki ndoza push na ku editingamu era nga omanyi nti kuongeramu kino na wano kubanga era Jeff Chiwa we twakola remix twagikyusamu ne tuongeramu wano ne wano naye ng'era abaali baagala remix baali bangi n'abaagala original nabo ate baali bangi like oshegera nga we bali abagamba nti nze nfiira ku original nga waliwo abagamba nfiira ku ki naye agali amaanyi g'omuntu ng'ali mu industry stakeholder gabaganjawulo ku muyimbi era gye wegendereza buli muyimbi alinayo omuntu nga kyaba kyekimu nga independent artist so ekyo kyaliwo naye tekigenda kuddamu kubaawo kati kambuuze music gwokola tosuubira nti nayinza okuganisa oba okuyimba mu masomero kansooka embuze ekibala twali tuyimba kibala ki tuline batugambe eka nawe baŋŋambe ekibala fe yaveewaawo afune gyatuula nkole n'omuyimbi bannaagi okuze tebagamba mbu ekibala ali apple tukuze batugamba yali apple era peji twali era mu video twalina awo nga twafuna mu chumba na even no yali ne kibala nzali ne kibala abana ng'ekibala babadde basonga mu kirala walabyeko ku challenge w'abana nzali ne yali ne kibala wowe okute apple ate nawe osonga bwoti nandi wowe okute apple ng'ogenda giri obeera woti yiji kati ate tuketa wakiriko kalike mwakola nga bwe muti tuline Adamu enako wakirika nego manyi mbu yaline kibala ng'asonga waneeno makati g'omubiri just nti apple oba ogijje ku muti ng'ogenda giri esookerawo osooka gikwatirako wange nolyoka ogikola ki bannaye kale apo yine eri ku muti gijjeeyo bagiwanudde ogironze osooka n'ogikwatira kwa n'otambula nayo oba okitegeeza eratambulira wano nomala n'ogezako n'ogirya ate abagitambuliza wano abo tebakola kituufu kibi kaakati kitegeerekese apo gikwatire wano omale ogikole ki ogiryewo tejja kuwoomera namuli ebigambo bya JPC banna si mubi kubanga nzijukira naawe mabega mu Sugar Mama abantu nga bagamba banaka kayimba kanazanya ku TV era ne mukakolerayo ne clean version lwaki owemula nnyo JPC tutulanga mu kati nze siwemula kubanga olaba omuntu awemula ebintu biba byesitaza osegeera kale obigamba mu luzungu kubanga nze siwa maasa ntungo mu lulimi lwa Ssaabasajja era tewali yali ampuliddeko nga njogera ekigambo ky'obuwemu mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka obyogera mu luzungu luli lulimi lunyanyi mbe lugwira si bulunyanyi ekintu ekiba mu lulimi lwo ky'obuwemu nze ekintu ekiri mu lulimi lwange wali waggwanga ki JPC ndi musajja Muganda erinnya lye ddala ggwanga nze Zizenga bayeddira ki Musu badde manyi oli wankima nkugobe ate abenkima nabagoba ndi wa Musu ndi wa Musu badde ngenda kumufubutula fe nga manyi wankima g'olulimi ekintu ekiwaawaala kyekiri mu lulimi lwo era nze mu lulimi lwange okimanyi nti waliwo kati nange ndi waddembe okwemula mu Luganda kuba si lulimi lwange olulimi gwe kasoowulire waliwo ebintu naawe nga kijja kukwesitaza gwe kennyini omuntu nze olulimi lwoli connected to oba olulimi lwoli attached to okimanyi ennimi zino zaawukana oli asobola okwogera oluzulu ng'ekigambo kiwulikika bulala waliwo kati olaba nga mu Luswayiri when the word meaning it is maana naye mukwano
Wano oluyimba lwa Zuchu walula. Maana yake ni Ekitegeera nze wemba njogedde olulimi lwaffe era alindabako nga maaso entungo mu lulimi Oluganda. Ng'okola ki ng'omaaso entungo alingalamiza nankuba naye wasoma Oluganda nga maaso entungo oli muka. Do you do writing or on a side nti oba bayimbi byempandikira oba wewandikira weka na weka? Ekyokuwandikira abantu abalala si kyangu lwa nsonga kinyuma nnyo nga oli mugumiikiriza ekikola ki ekimala wobeera omugumiikiriza obeera okola atiwo n'omuwa omuntu ate n'asooka amupimamu n'agamba ate kino oluusi oluyimba n'olumwandikira mu guno omwaka n'ayagala ate yalute mu 2040 ate n'ekirala nze sikikola lwa nsonga mbaddeko ndirinzeko n'abayimbi abayimbi bantu bamala bale nannyini mmere eri bw'aba abuze bagituwe tugigule ndirinzeko n'abayimbi naye abayimbi si bangu nnyo nze ngamba mujja waffe yakuba nange ngimanyi bulungi mumutwe nedda abadde abuze akuba omumanyi akuba kubanga mbadde ntadde alabika no yeye esembyawo 60 kamalulaba soka esimu kwato girobeera nayo ndo nayo n'omuwala yeesiba ku bagenda togeza n'oyingira mu kamera kati nze kati leka gambe ngenda kuva n'okkuba akasa munnyonnyola ebintu byangenda nakugamba manager tusanzeeyo omuntu asobola okutta future y'omuyimbi ate okulaba kakulu lwa butono kakulu ekitegeeza towandikira bayimbi emiziki wange newandikira nzekka omuntu olinayo omuyimbi gwogamba nti ono ali mu sipooti yange onoosobola omugjayo ono sirina tusobola okukola naye sigamba mbu ngenda kugjayo omuntu just tusobola okukola kubanga ebintu bya music ono just nti okimanyi nti ebadde yaffe ebintu bya music ebyo biri spiritual nti omuntu wemukola nga ekintu kiri out of love nga namwena mukyagala biki kino engeri gye kitambulamu so kati sigamba mbu ngenda oba kugjayo ono oba kukola ki kubanga era at the end of it all tukola bukozi music. Lwaki abayimbi ebiro bino bagambye nti mukozesa nnyo abantu bemukola nabo newebaka ne Vixen wo newebaka ne munnamawulire newebaka ne kwegamba gwe buli kati wuyo fei kati wuyo ogenda kumulya olinagira ng'okomewo mu real time ng'onoono okitegeere ogenda okwekanga nga buli wamu wooli kati waliwo ne gwe twawulidde mbu agenda alwaza abaana kati abaana balina okwebereramu abaana abawala kubanga kituufu kiri nti waliwo abaana nga bo kasala bono nga jepisi tebasobola kweberera mugwamanyi okubeera nga olaba otuuse butuusi awo oli nayagala okuzirika olw'okubanga alabye tuli mu Edeni eno okitegeera kati oyo noogeza omugamba nti tugende ffenna mugenda ekintu kiriwo ekitye nti nenya omusajja naye okimanye nti musajja okitegeera tubeere realistic woba oyogera ku musajja ng'omanye omusajja ng'omanye embeera z'abasajja olina obeera ki realistic omusajja yaani yakola atya yareactinga atya ku mukazi kati abawala balina nabo okukola ki okwebereramu okitegeera nti abawala baagala nnyo kati waliwo abawala nga bo bamanyikiddwa bakyala ba industry kaddemu amagezi gazze gye bali nga ye omumanyi ng'era ogamba eksiwe yali gundi oliyayisaamu n'oliyayisaamu nga bo bawala baki ate naawe n'ofuna ku oyo era nga genda mumulaba nti ajja kujja atekewo embeera abawala bajja nakuteekako embeera ng'omulabira ddala naye kati wobeera muntu munafu era omusajja nga biki nga bikulya nnyo oba ogenda kwokyamu kitegeera naye ate abawala bennyini abo nabo mulina obatunulamu kusaidi yaabwe olumu nabo bebatambuza obulwadde newankubadde nti waliwo era ate nga anzize ku saidi y'abawala nti waliwo era abayimbi bebakola ki bebalumba nga tali mu industry tali mu kinamu
n'amulumba naye nti omuwala oli omusanga bambi ali excited oba ki otegeera oba n'ataking advantage naye si kirungi professionally omuntu omusanga ku mulimu vaccine kiba better n'omurespecting ng'omuntu tonaye muntu yali agambye nti gwe JPC tojja kusobola ebyo byenkuliddemu mpaayo omu nga yangamba gw'otalyerabira kale gw'otalyerabira kubanga nze nina omuntu gwe sitalyerabira naye nze nali jjukira nali namanya okutunga kati waliwo kyali wange omu yali muyimbi ye kale yali ebiseera ebyo nga nsingako naye nga era si nnyo kati wakabi era ali awo nga ngenda nsumula osuno yagala biyise nga ngenda nga mutungire engoye nga mugambako mwana naye nga nyawa nakayimba kange nalina obuyimba wange awo omwana naye njagala okuyimba nkusobola yankuba ekiyiwa ati mukifuana namba nze ndaba kolingi eri mu kutunga kolingi eri mu kutunga naye kale ayinza oba yakyogeza ndowooza ye naye ekintu ekyo kale tekyampisa bulungi tosobola kolingi ya muntu sigwe katonda okitegeera nze okutunga nange nali nkukozesa bukozesa kufuna kikola kiddako naye ngaekintu kye nali manyi nkimanyi okitegeera ate okutunga nali nkukola wansonga nali njagala nnyo fashion biki naye ngaekintu kye nali more passionate about my first leeta zino ziwelo lwaki olina empale ennene zokka pale nene zange nazireeta nga nkyatunga oyina empale gye wayambala ku press conference ya Bebe Kulu Katanfe nga nnene bweti olina n'engato z'oyambala nga nazo nnene obijjawa ebintu ebyo bimpa emirembe mba njagala muli olw'okuba oli mutono si kyekyo naye buli wenyambala ekintu ekinene n'omusibe munda muli abeera akola ki bannaye yeetaaya saagala bintu biri tight mwana Ssemudondoli ajja yeewujja bw'ati musiba abaawa okitegeera bwakubako eno ku kisambi kyeno bwaddako eno kada oba owulira emirembe myerere gwogimanyi kitegeeza toyambala bokisa nyambala ate kati byewujja bitya nga mulimu bokisa nanti nayo eba nnene extra large ale ngenda kufa kyekikwambaza empale ennene njagala nnyo eddembe tebajja kusankoko mu buno mbusimaka ku tipye saagala skinny jeans saagala tight ebintu ebiri tight sibyagala sibyambala olabika okuba nga obeera ewaka toyambala ngoye otegedde mbeera muli nga neetaaya oba mu Edeni awo oba tonafuna kibala kubanga omala ofuna ekibala oba ojja kweraba mba mu Edeni naye kiri healthy weyambulako newetunulako ne mu mmira ekitegeeza weekubayoko ne ku bufaananyi JPC sisobola ate nkugambye endabirwamu kati nga ntandika ntya sisobola naye just endabirwamu eyo nze mbadde manyi olinga Kasuku kuba Kasuku alina ekifaananyi kye kyeyeekuba etugamba yeekuba bulungi ekifaananyi kye bw'omukubira ng'omugamba ebintu byatategeera oba n'omuweereza message ng'akuweereza Ssemudondoli nga we ate yakikubira eno mu back view Sema agamba mbu nga Sema alabika bulungi nga omanyi gwe mu back view ekimanyi nti kujjirako n'ebira nira naye ankokukuba naaye njafuba olabanga ekifaananyi tekituuka wange gwe munyiizeemu ojja kulaba sijja munyiiza ekitegeeza kalimadde manyi naawe oliwo otyo nti osooka n'otunula ku maali gamba kankisoke ndabirwamu nokkiriza nti wow I'm truly a God's creation kale ekitegeeza gwokkiriza nti oli God's creation zikiriza nnyo biseera bingi byeŋŋamba abaana ab'obuwala mukategedde akategedde nze mbagambye nze kati wano ndi mukuba terereza mulayini okuleka feeyi simwagala JPC eyo kiba tubivuddeko wano mu sako ya entertainment tulinawo Uma tulina federation tulina ebibiina bingi ogwawa siri attached to any kibiina sirina kibiina kyengwako
naye nga nja kweyongera okukola research nnyo yongera okumanya maybe maaso nja kufuna wenga bayimbi ki be wali agadde okukola nabo gye bujja mu maaso kati olaba so compare abakyala abayimbi bangi abakyala boyagala mpayo abakyala nga ntano boyagala okukola nabo ompe omukyala akuba mu music industry omukyala ankuba mpozikaawo owakabi nga kuba nga bannaye kineki abakyala abanyirira mwebali mpayo wemukuwa kati kodi buli wolaga omukyala nti buli wogamba omukyala nti kodi zaffe buli wolaga omukyala nti ye wakabi nti wuuyo aba naye tajja kukulabawo kati bwemwogera nedda Aronix yavaayo n'agamba alina crash ku Lydia Jasmine naye bemeetinga ne beewa obuhaaga buli omu alina formula ye kati winning formula abalenzi ngibabuulira mulage nti taliiwo gwe tuukawo owulira omusajja gw'otwala tavimbisa bakyala tuukawo mulage nti taliiwo n'ekiwala kyenwanirira wakirimu amagezi awo kyekiwala kyabaaki no like tajja kuletera kuki katasa akugambako nti baby you're smart kubanga oyinza omubigulira kyekiwala kyaba togeza nompabula mulaavu yange kubanga yo ogiganye togeza nompabula tompa magezi go sikyagagala kanebere jepisi tovimbisa abakyala tusakisagano kya wovimbisa okola emirimu mingi buli woyagala ovimbisa ate oyagala bebi akuvimbise nedda nati wotamuvimbisa aba alina okukuvimbisa segedde ye formula gwe tomuvimbisa yakuvimbisa reverse psychology akayinze nange ako kenina sivimbisa musajja yatera nvimbise sebo omusajja yanafuyako jepisi nanafuya ng'abantu bona banda bandista sebo nga yannafuya alaba ndi wa bulijjo olaba omuntu omukazi newaba wakugwa vivi n'omulaga nti ate gwe wawotedde nnyo biki n'omulaga nti ate gwe baama kyagamba ossabussa tewaba kabadi naye gwe buli womulaga nti sinakulaba mulage nti sinakulaba kati empabe wali agadde okuyimbayo nabo n'ogamba nti ndaba engeri gye nayimbako ne Joey Landa ne Ava Peace singa gundi ono nkola naye eba hiti nalo kimanyi nti zino ennyimba zonna nnene z'oyina nze ndi open minded nze buli mukyala nsobola okukola naye ate waba mukyala buli mukyala nsobola okukola naye buli mukyala ate abaami nabo tujja kukola like webali era bangi like okisegera naye wovayo n'ogamba mbononono okisegera kubanga nze kyenalaba mu nsi toyina balira ku muntu like toyina kubala nnyo towa ssuubi muntu omu kubanga oyinza okubalira kwono omukisa gwo nga kuli kwono okisegera notabeera nnyo like oyina obeera open minded notabeera nnyo njagala kukola noono yenna azze kasaabeera nga muba mujja kukola mukwataganye muba mujja kukola jepisi abayimbi mususso okututiisatiisa ffe bannamawulire mbusimanya nga mututeega mbushuga wanjogerako kino ekintu mukati mbu ne mutukuba lwaki mususso otutiisatiisa obulamu bwaffe nze nganze omuntu siri violent nze omuntu newankola kisi that's why nze so akuba mubbi kale twogere ku bayimbi ababikola abayimbi abalina amagaali eggaali negwikiriza Shalom wano twaliko ne Shalom twali eyo ewa Sifuke batomuddhi bazze bamubuuza awo ebibuuzo wano chikeni ye bamukubye bubi nnyo era ekitundu ky'omubiri bakiyisa bate kiri mu lubuto kameme pancreas anyi ono ebagambye we bamukubye babeerawo kaki kataago kabuto kato balina we bakiyisa era tali bulungi era abasawo bagambye olubuto lwakoseddwa lwakuba Don Chris yasazeewo n'agamba nti agenda musasulira buli kimu kati n'esinario yiyo weeri abayimbi ababikola gwe obagamba ki kubanga nkyakasa olwolikera ku makya noyogerako ne ku muyimbi tugeze nga bakubuzizaayo sebo ne bayimbi bannaabwe babanoonya ngewala ba Palaso ne Alien Skin abayimbi ababikola engeri siri poliisi ate siri katonda kati munnaye
sirimu simanyi omanyi mwana toba na nze mba simanyi side eri okitegeera neno side sigimanyi bulungi kati so akujajenga nnyo okitegeera olaba nga kituufu of course si kituufu ekintu ekirimu violence ekiraba kituufu olina eggaali just nyabakyali bange abasobola okumbeererawo nga in case of anything kubanga olaba naffe abayimbi like abantu abo boolaba ensonga ki batambula n'abantu bangi wabaawo abantu ssebo ng'oli akunoma ng'ogendagenda ewantu atandika okuteekako embeera kati abo abaana babeera n'abantu oba babeera badiehards ebiseera ebisinga biba for security naye nga simanyi nnyo okukyakuba nti bakuba abantu. Alika Rentals asangibwa Massachusetts akugamba nti n'omukwano mugende mpangise emmotoka ez'ebbeeyi zino zibraba sisimanga Range Rover sima ate no ku miwendo emisaamusaamu era bwe twogerera essaawa yonna engeri gye twamaze okuloga Shamimu Mayanja ne Uncle Biko tugenda kubanga naffe tufunamu ka holiday nga executive media tugendeko Massachusetts nga tugenda kuvuga mmotoka za My Alika Rentals. Nino chi omanyi bana bana bano bazanyazanya omwana akubbira kawo alikaawo hanolwecho nino okukikatiza nti My Alika Rentals. Manda Cargo Express bakugamba nti no bagenda kutuusaako ebyamaguzi bye byonna beekwate shipping emiwendo najeera misaamusaamu yo Airtel egenda kuwaka data era balinawo 5G internet speed nga yamangu mva ku bino eno musimanga network yange simanga ekwatira ku National Theatre bodde wo nga tesika balina routers bazirese empya bulungi nnyo odifuna ku bwereere subscription gy'okolaki gy'osasulira ka customer care kabwe kalungi bagitransportinga to your doorstep at zero cost n'olwekyo mubeekwate gw'omulagira bulagirizi wokolaki wooli JPC mu myaka nga 5 okuva kati weerabawa mu myaka nga 5 okuva kati era nelaba nga nja kuba n'oba otusiza okukola JPC live in concert mu myaka 5 kijja kuba kisoboka lwaki abavubuka ab'emyaka gyo bewangulidde nnyo omukisa mu kubeera nnyo mu bashuga mami kale n'olaba mwana w'obuwala wuyo Hadija akwesibyeko naye ng'era stiiro olina gw'omugaseko mumanyi se bamanyi n'okubatwanjulira natugamba ono sponsor abasajja tebatwagala ebyadda nakugamba nti ono sponsor sebo sponsor naye nga kati ngenda kwogera ku kintu ky'okubanga abavubuka mu myaka gyange baagala abakyala abakulu genda bayita bashuga mami babeera bashuga mami naye ojja weegendereze generation yaffe eno nina akantu ke nayimba mu shuga mama nengamba ba early 20 babakoowa muganda nga noyimba kiri mu late 40 with a thick body abaana bakyasinza obeera exposed essaawa zino omwana w'emyaka 2 akoze ebintu owaana byatanakola owaana tanaba alifuka wadde wakati bano simanyi naye nga omuntu omwana wa myaka 2 asobola okugamba body count ye nootya jjukira lwaki mubabuuza body count why would you ask for my body count abamu no babirina fyo gyogera asobola okugamba 35 Hadija, what is your body count? Kati tekibuuza naye tebakibuuza naye waliwo emubeera open abasajja babeera ne body count ennene omukazi asobola obeera open n'agamba basajja abaana b'ennaku zino bamanyi oba nze kati alina body count nyingi kuba nze ndi w'abana I swear 4 kati suubire munnaye nti oli w'amazima 4 era nagambako ne ku Shalom nti guno omukono teguggwawo 4 baby daddy ex current oli muka what is your body count oyange enjogedde aye saagala onsiriwaze nja kunyiga tola nti nsekaseka ojja kunfunamu obuzibu JPC body count yange ojja jimbuliza myaka nga 10 okuva kati kwa ojimbuza wano obeera okedde balinga 2 body count yo saga olaba otuuka ekisano kakanirabeko mu ndabirwamu ndaye bwe nnakula ate bagamba abasajja abatono
mbwe ekyatwala obutono abantu bwe bagamba bantu nga babi abawagizi baffe tubagambe ebigambo byaffe ebisembayo. Abawagizi baffe bebale kubeerako bebale kuwagira n'abatamanyi beeyongere okumanya JPC again. Ekintu tugenda kitabulira ddala Black Sugar okimanyi bulungi nti ekintu kigenda kweyongera okufuuka masavu. Of course, DJ Roger oyo mubi. DJ Roger buli kimu kigenda kuba masavu kati tufumita bufumisi lienvu twaliye wali buto kuseereza kuyitawo buyisi kuseereza. Okay, real time with kati nsigala ngamba real time with Mimi. Yes. Ndozo olaba benagambye tugobe olaba fei sebo nkigambe nsigala ngamba real time with Mimi nekimbuza yesho yiyo yani ani golaba wano olaba kino kikomye leero kola sebo fe bakama abo owechote kigenda kuterera mu bwongo ogobeddwa genda ye rashova waawo ani agambye tula waawo fe tugenda kwekwata nga fe wadda wano nga nze nzira wali wenzira wabeba tufe twegabidde dde emirimu sagala kunkyankalanya tukwatagana omulundi omulala abasiraamu musiibe okujjako nze